Muli mutya abalaba akatambi kano nze Ismail. Omukulu Vladimir Putin yakyaddeko oba yawubyeko olulwe lw'ekigere mu nsi gye bayita UAE. Era awo ekyanyi kyabaddewo kukulaga twanja kukulaga ennyonyi z'amulekedde bazita Su-35s. Ennyonyi ezo nkola ya Barasha nga zikolebwa kampani ya Sukhoi. Ennyonyi zirina kye bayita air to air surface missiles okusinziira mu bbanga n'ekuba omulabe yenna mu kilometers 300 kilometers. So amaanyi gayo mangi. So Putin lwaki yadde alina security y'amaanyi olw'okuba nga mujjukira International Criminal Court oba abazungu bamuteekako bw'anoonyezebwa olw'emisango olw'olutalo lwa Ukraine bamuteekako emisango nti yakola ki, nti batta abantu amagye ge gakola ebibi. So awo nga atuuse omulaba ng'ayanirizibwa abanene Saudi Arabia, UAE. Yabadde wano olwavudde wano yadde agenda UAE, Saudi Arabia. This is UAE, Abu Dhabi, olwamala agende Saudi Arabia. Omulaba ng'akaga security yadde y'amaanyi, naye kyatuukiridde muzola ngeri gye bamwanirizaamu. Kati wano ng'asiibula olwo kati ng'ate ayolekera Saudi. Bagira ku byamafuta, lutalo, security, byonna balina enkolagana y'amaanyi. Mujjukira bya OPEC plus, jjukira bonna bammembe ba OPEC plus zesima amafuta n'okugatunda, ziregulatinga price y'emiwendo gy'ebintu oba emiwendo gy'ebintu. Omukulu wuyo ng'asiibula musanyufu, naye nga security weri gguluggulu nzola abakuumi be bali bennyini bakabogo. Olekola aka video sharing, subscribe nga ku YouTube channel yange. Mbeera namawulire agafa mu nsi yonna gensinga okubeera mu nze byebinyumira n'abantu bange bangoberera. Putin yoyo kulagaawo ng'alinnya endeege ye n'alinnya n'abasiibula. Mwere bulungi, mweraba.